tubabuuzaako mwenna bamikwano abali ku Mabirizi Herbal Products mugamba mutya mwebale okutulaba saako n'okusubscribinga. Akaseera ka bbaluwa nno nga okugikutuusaako nze Ssenga Mabirizi. Nze kennyini gw'olabako wano era nga bbaluwa ya mwana mulenzi gye tugendako essaawa zino. Nkusaba ogiwulize bulungi ate omale otuwe okuteesaako. Mu comments tujja kulaba okuteesaako saako ne ku ssimu gye nnaabasomera wammanga awo. Ono agamba bw'ati nti nkulamusizza nnyo Ssenga ne nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Ssenga amannya gange nsaba ogasirikire. Naye Ssenga ebizibu ebyantuukako bye bino. Ssenga ndi muvubuka akoze ku ssente zange era omuvubuka alabika obulungi. Mu njogera ennaku zino mbagamba eyakolamu era Ssenga nakolamu. Ndi mu ggwanga erya USA. Ssenga natuuka ekiseera nga ndi ku mikutu gino egya intaneti gye nasanga omwana muwala eyali alabika obulungi ng'anyirira ng'alina kafeesi akasikiriza. Awo nno nange we nagwira amatu ne ŋŋamba kaŋŋambe ku mwana muwala ono. Bwe ntyo namusindikira friend request era yanziramu bulungi nnyo ne tutandika okwogereziganya. Yambuulira ebimukwatako nange ne mubuulira ebyange ate ng'ekyasingira ddala okuba ekirungi nga yali single ate nga nange siina mukyala. Twagenda maaso n'emboozi zaffe. Ssenga toyagalira ku ssimu nga mu butuufu bwe mba simuwulizza ndwala naye nga waba tampulizza awulira ekizibu. Ssenga nno omuwala ono obuzibu bwe yali alina nga tayagala kunsindikira ku bifaananyi bye biramba wabula nga buli omusaba ekifaananyi ampeereza kyafu. Namulemerako mukwano, lwaki tompeereza ku kifaananyi ky'ekiramba ne nkulabako? Njagala kulaba nange ku mukyala wange bwe yakula. Yanziramu n'aŋŋamba ddiya eno egenda kubeera surprise. Njagala ondabe onnekkaanye ng'ondaba physically. Bwe ntyo saamukaluubiriza kubanga omuwala ono yali ayogera bulungi nnyo ng'alina eddoboozi erisikiriza ng'ate alina n'ebigambo ebizimba. Nasabanga Mukama Katonda ne mugamba weebale kumpa mukyala alina birowoozo birungi bwe biti. Ssenga omwana ono tweyagala. Natandikanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omwami nga nkimanyi nti wenkomerawo ngenda mukuba kidaala. Bwe ntyo namusaba ategeeze ku bakadde be nange ntegeeze abange mbabuulire nti nafunye omubeezi era mu maaso awo tugenda beerawo n'emikolo singa mbeera nkomyewo e Uganda. Mwana muwala ono yasanyuka. Yatandika ng'okumbulira ku pulaani ze era nga nange nziwuliriza bulungi ddala. Ssenga buli kye yaŋŋambanga nakimuwanga. Saamujuza ne we nnabanga siina essaawa ezo at least nga nnoonya omuntu gwe nkubira e Uganda asobole okumutuusaako by'ayagala. Ssenga mwana muwala ono natuuka ekiseera eky'okudda ne mutegeeza nti mukwano nkomawo. Naye onneetegekedde nga omanyi ebigambo byaffe eby'abavubuka. Yanziramu nti mukwano tobanga onnimba ogenda kudda. Namugamba nti ye nkomawo era weetegeke tusobole n'okugenda mu bakadde baffe. Ssenga omuwala ono yasanyuka era ebigambo byanziramu nga bizzaamu amaanyi. Wabula Ssenga olunaku lwatuuka ne nninya n'enkomawo e Uganda. Saasobola kumusinkana olunaku lwe nakomawo naye twalinga twogereziganya ate naye naŋŋamba nti taliiwo aliko mu kyalo. Bwe ntyo natambula ne ŋŋenda ewa mukwano gwange omu we natuukira era enkeera we nava ne neeyongerayo ewa bakadde bange. Ssenga ewa bakadde bange namalayo ennaku zaali 2 zokka ng'olwo mpulira omukwano gunzita nga njagala kulaba ku mubeezi wange. Bwe ntyo nakomawo ewa mukwano gwange ne mbeera awo ne tukola pulogulaamu we mbeera mulindira. Yaŋŋamba mukwano nkoma nzija. Ssenga neesunga okulaba ku mwana muwala ono ekimyula. Namulagirira bulungi nnyo era yatuuka we namulagirira. Wabula Ssenga
namubuuza ngoye ki z'oyambadde, yambuulira bulungi nnyo. Ne mugamba wendi ku stage bw'otuuka n'ovaamu nja kuba nkulaba. Nze nno saamugamba nti oba nali nyambadde bwenti. Wabula senga omuwala ono yajja mu takisi nga twogereziganya era ne mu kuvaamu nga tubadde twogereziganya. Yava mu takisi ebyembi senga mwana muwala ono yali mulema. Namutunuulira ne mwetegereza saamweraga kubanga nali maze okulaba obuzibu bwe. Yakubanga amasimu naye ng'essimu ngitadde mu silent nga sisobola na kugikwata. Bwentyo ne ntambula ne ndeka ka siteepu emabega ne nkwata essimu ye ne mugamba nvuddewoko katono naye nindaako bw'oba tokirinaamu buzibu. Mwana mulala yagamba nkulinze mukwano sooka omalirize ojje tugende. Senga saayagala kumenya mwana muwala ono mutima olw'okuba nti yali mulema. Saayagala kukimulaga nti muganye olw'okuba nti mulema. Wabula gye natuuka gye ntuuseeyo ne mukubira essimu ne mugamba mukwano binkutte naye kankusindikire transport odde ewaka tunaalabagana olunaku olulala. Yanyiiga kyamuyisa bubi naye nga nange sirina kyakukikolera nga mutuufu ekintu kye ndabye kimmazeemu amaanyi. Senga kati ekimpandiisizza ebbaluwa saagala kulaga mwana muwala ono nti muganye olw'okuba nti nno mulema. Atuuke n'okulowooza nti omulema si muntu. Senga nsaba abawuliriza bampe ku magezi. Mwana muwala ono mukoze ntya? Kubanga okuva we yavaawo ansindikira message ankubira amasimu naye mu butuufu ekyokumuddamu sikimanyi. Saagala kumugamba nti naggaana nti oli mulema. Kituufu mukyala mulungi era alabika bulungi naye ekirooto kyange tekyali kyakuwasa mukyala mulema. Ate naye teyambulirirawo mazima matuufu. Nsaba abawuliriza mampe ku magezi. Omukyala ono mukoledde ki? Kiki kye mba mugamba? Muddemu ki? Mugamba mazima matuufu nti naggaana oli bw'oti tekimuyise bubi. Ekyamazima saagala kummenya mutima kubanga ne bwansaba ekintu nkimuwa saagala ategeere buzibu kwe bwava. Naye nsaba abawuliriza munyambe mumpe ku magezi. Mwana muwala ono mugambe ki? Kubanga omukwano gwe twalimu naye gwe nalina gy'ali gwali mungi ddala ate essaawa zino okulaba nti nno muyiye kijja kumuluma nnyo. Nsaba abawuliriza aba mabirizi aba product bampe ku magezi. Nkoledde ki mwana muwala ono? Munnange gwali eyo bw'obeera ggwe omukyala ono omugamba ki? Bw'atyo omwana mulenzi bw'atugambye asaba kumuwa ku magezi. Omukyala gwe yafuna mukyala mulema yamufunira ku media naye n'agaana okumuweereza ebifaananyi bye ebiramba. Mu bufunze omukyala yalimba teyasobola kwogera ki kyakola ki kikyali. Ate nga kiba kirungi nnyo omwagalwawo naddala mmwe abali ku mukwano gwa social media okubeera ng'omugamba amazima matuufu najja gy'oli n'ateekanga ng'amanyi kyagenda okusanga nti kyeki kyekyo. So asaba kumuwa ku magezi. Ojja kuyita ku namba y'essimu 0704-731-14. Ojja kusindikako message tujja kubanga obubaka bwo tubulaba oba ojja kukozesa comments zaffe awo ojja commentinga era tujja kuba tukuddamu bulungi nnyo. Tunaaba toyanziza nnyo ddala mmwe abateesa abatugoberera mukola ky'amaanyi kubanga mmwe abatubeezaawo. N'ennyongera okugamba gwe mukwana alina ebbaluwa yo nga weetaaga tugisome abantu bakuwe ku magezi jangu tujja gikusomera tetulina buzibu. Olina omwagalwawo yakukyaye tewetta mukwano nga tusobola okuwa ku magezi jangu otubuulire tujja sobola okuwa ku magezi saako n'obba kwasaganya wamu mubeere nga muddingana. Bwe kiba kiganye kite ojja funa mukyala omulala ojja funa omusajja omulala. Lwaki wetta ku lw'omuntu omu? Nedda. Ebirungi tebikola ki? Tebiggwaayo. Nze Senga Mabirizi owa Mabirizi Herbal Products.
nkola ebintu bingi nnyo gw'omwami eyeenyooma mu size nga katono kalinga olugalo jangu nja kubanga nkukolako ate nga wenyoma mu kisenge eyo nga tomalaako bulungi jangu nkuwe kisumuluzo kisumulule essanyu ly'amaka go saako n'omukyala nabukalu naawe mukwano tobeera eyo kalabula mwami wo kulumizibwa ng'owooza amazzi gaabula jangu senga mabirizi ngakuwe ng'ayina mangi nsenako obusenyi mukitegeererwa mikwano mbagala nnyo osangibwa ku Majestic Plaza level 2 room number 14 ojja kuponsangayo kyonna ky'oyagala jangu ontuukirire tujja kuba nga tukikolako mbagala nnyo mubeere bulungi.